Mu lukungana lwa bannamawulire olutuuzibwa buli wiiki ku kitebe kya FUFA Mengo, Pulezidenti wa FUFA Engineer Moses Magogo mwasinzidde n'ategeeza nga ekisaawe ky'e Namboole bwe kiyebeeyebe era nga kifuuse ganyegenya nga tekyasobola kuteeka mipiira giri ku ddala lya nsi yonna. Magogo agambye nti ekisaawe kifunda nnyo ate ng'abantu naddala abawagizi b'omupiira beeyongedde nga tebakyasobola kuggweera mu kisaawe kino. Waliwo ebintu bye tulina okutereeza naddala ekisaawe kyaffe ky'e Namboole kirina ebintu bingi ebibulamu. Tubotandika okuyingira mu ttiimu 16 ezisinga obulungi mu Africa oba weetaaga naawe okukyusa ku mbeera y'ekisaawe ekyo. Kitono mu size ate ne standard tetuukana na mutindo gwa nsi yonna. Actually tekikkirizibwa na kusambirwamu mipiira gye tusambirwamu. Ku nsonga eno Magogo awanjagidde gavumenti ne bamusiga nsimbi okuvayo okuddukira omupiira nga bazimba ekisaawe ekirala ekituukana n'omutindo gwa FIFA. Nga gavumenti tukwatire wamu kuba ensi endala kyezikola zimala ne zizimba ekisaawe. Nsuubira nti Uganda erina obusobozi obusobola okuzimba ekisaawe ekirala oba okwongerako ku ekyo okubanga kiri mu mbeera esobola okubanga obulamu bw'Abannayuganda tebuli mu katyabaga. Mu ngeri y'emu Pulezidenti wa FUFA ategeezezza nga bwe balina enteekateeka y'okukyusa omujoozi gwa ttiimu y'eggwanga ng'empaka z'ekikopo ky'amawanga ga Africa 2017 ziwedde. Omujoozi gwaffe ogwa Uganda Cranes ogwa white ogwa red oguli mu line za yellow omutuufu va mu bicupuli kugenda kuwummuzibwa naye gujja kukozesebwa ku mipiira egikyasigaddeyo mu maaso. Tunaaba tumaze Africa Cup of Nations design ye tugenda giwummuza na Uganda buli omu gyali tujja kulonkinga wano bulungi. Gwe manyi ku designinga ngolozo designinga nga okuguka mu ebyo ebintu tujja teekawo competition ate n'abagiwangudde ajja kusasulwa. Lwerendo omujoozi gu designingiddwa abakugu era akakiiko ak'abantu abategeera ebintu bino be basazeewo tukole omujoozi gwaffe omupya nga buli Munnayuganda alina agwenyumirizaamu. Magogo ategeezezza nga bwalina enteekateeka y'okuddamu okwesimbawo ku bukulembeze bwa FUFA ekisanja ekirala. Tuufu nja kukomawo nesimbewo okulonda okugenda okubeerawo omwaka ogujja 2017 kuba waliwo ensigo nyingi gye tusize mu bintu ebyenjawulo bingi. Ffe bannannyini gisiga fe abagitegeera okugituusa we tulina okugituusa. Mu ngeri y'emu omutendesi wa ttiimu y'eggwanga The Queens Micho Seledovic Mutin alangiridde ttiimu y'abasambi 30 okutandika okwetegekera ekikopo ky'ensi yonna ekiyinda mu ggwanga lya Qatar mu mwaka gwa 2018. We shall start with a local group preparation up to Christmas, have 2 days free, resume once more and travel to one European country for 4 days camp, come back and depending whether Africa Cup of Nations will be in Gabon or in Morocco because it's still question mark, we shall prepare a comprehensive camp with the 3 very competitive matches based on the draw on 19th of October. Ttiimu erangiriddwa eriko abakwasi ba ggoolo 4, abazibizi 10, abawuutanyi 8 n'abateebi 8. Uganda eri mu kibinja E omuli eggwanga lya Ghana, Misiri ne Congo era nga Uganda eggulawo na kukyalira Ghana mu kibuga Accra. Brian Katende munabyamizannyo, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.